Omulungi andaba nkulamusizaako nnyo webale byonna byotusaako engalo. Ndi munnawaguma Busoga. Ndi mu Jjinja gye nzize. Gye nsanze Mzeeyi ono taata jjajja. Okay. Amanya muzukala haja abdunu nyamisha Phiq lwanga ine Phiq media subscribing sharing ate oberenga buli kimu ekyenjawulo okifuna ofune emboozi nyiga kadde kafaako oberenga ofuna notifications buli emboozi gye tuba tutaddeyo. Ndine Tamale Henry ali ku kamera ku Lwabeka Muhammad Kyaga bamu ne Hassan Musa batali ate ku kamera bali ku mirimu mirala naye nga najjo ja Phiq media. Mzeeyi nesimi okuba nawe. Nkali. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Amanya gafa. Isa Busindo. Isani? Busindo. Busindo. Munyoli. Oli munyoli. Ini myaka emeka? 7. Myaka 7. Omuntu yandiyagadde okumanya ku mboozi gy'olina. Mboozi ki gy'olina? Mboozi gye ndina limwavu. Byenkwata kakati navaamu amaanyi agakola. Muno bakuba amatafaali naye sisobola. Okay. Obadde olina eri gy'oli mukumpa ey'omukyala. Omukyala. Ndina ekiseera we nfuna obusimbi nfuna omukyala. Buli wentuuka bagamba nti olina kasimbi nze nti sirina. Ati naye gwe tunakuwa tutya otalina kasimbi. Okay, soka indeko. Emboozi njagala etandike bulungi. Omwami ono yamala emyaka 3 nga talina mukyala. Omaze emyaka 3? Bukyanga afa. Awo wenyini wenjagala otandikire. Omukyala oyo bwe yafa bulwadde bwa kawaali yamukwata. Kawaali. Natuuka ekiseera nange nendaba abaana bandekedde nentawaana nabo ab'ekika be banyambako katono bwe balaba nga obuzito buyitiridde ne bandeka nentawaana n'okutuusa kati nga sinaawo kyengasa abaana abo. Akabanja ndina kamigo ena mu bukiika mu maaso nga 2 gokka nga tekamala ngamba ngenda ki n'endowooza okudduka ngende gengenda nviira abaana ne bagamba nti taata wona tudduka ffe tunaakola tutya guma tubeere wano oba Katonda jakujjawo Mungu yalitegeera naye nga tetukkiriza otuvueko ogende nengumiikiriza kakati mwe bwe mutuuka nga mulimu ekigenda okunyamba mbeebaza nnyo nesekwebaza. Kakati kyensinga okwagala okubuuza ekizibu ky'olina kya mukyala. Omaze ebbanga ki nga tolina mukyala? Myaka nga 3 malamu. Ng'oli wekka. Kiki ekibadde kikulemesa? Ekilemesa nsimbi sirina akasente. Nga kyogamba tosobola kufuna gwe tobeerawo tolya. Ndya naye nga banyamba bakyalo. Be bakuyamba nga bwe tufunye obujanjabi katutwaleko Mzeeyi oli bwe tufunye nanka tutwalireko gundi butyo nabo balina mu maka. Bali myaka emeka? Abamu bali mu myaka nga 15, 20, 7. Olina mwana enkana? Olina mwana enkana? Mwebali. Bo tebagenda ne bakazana ne balaba. Bakazana naye era bayamba. Bakola omulimu naye nga tegumala. Tegumala. Kuba wani omanya abaana abato bagenda okukola ne baali batema ebikajjo babijjawo. Bateeka mu amatafaali gakaawa ebiswa tetulina. Okiwayagala kigule olyoka oteekayo eki okuba amatafaali ofune obusimbe bunakuyamba ebyo byakoma. So kakati kyenjagala okubuuza nnyo embeera y'obutaba na mukyala ekunyiga etya? Enyiga naawe kimanyi ky'omusajja amazzi ge tulina tegafuluma gasibwa kakati ona gafulumira otya? Sikuwulidde bulungi oyogedde mpola. Amazzi abasajja ge tulina gaagala gatambule kakati we gatatambula omanyi musajja waffe abadde akola adda mabega neyenyiga ekivaamu ofuuka mukazi. Sikulimba anti ekintu kiba kiwedde
kakati ebbumba enankanyi bwebanga erimu omuka omupiira bwe gubeeramu omuka tegubeera mugumu naye kakati bwe guggyebwamu omukwa kiba ki nange bwendi ndi bubi gayinza okubaamu amatono naye nga tegayamba naye nga gayamba kuba mukazi ayagala ensimbiri mpola mpola nange mukola nti ndi mukadde abavukaana baleka banzigwa naggwamu ekivubuka kati ndi mukadde kati myaka giyinza kuba ng'emeka oyo wenjagala 2 ku 3 awo emyaka 2 omusobola Mzeeyi ogenda mpola mpola naye emyaka 2 kabeera 3 awo lwaki totandikidde ku wata oyinza okumulaba naye nga agamba nti naggwamu amaanyi naye tayagala nga naye yakoowa ogamba katugenderawo mpola mpola kati ng'olina funa ono waabiri kuba babiri yaba ayagala nti kati ate ayinza okwagala ate gwe Mzeeyi n'otasobola nti era eyo tubiteekamu nti saala ya Katonda oba onoonywawo ku bidagaladagala ne bibeerawo akaseera gw'ofuna omuntu osala amagezi gonna n'okola ki badokita ogambye ebbumba ligenda liddiraano banaye kibi nnyo kakati kyamani ye wayogeddeko naye nayogerako naye ebiseera byayita n'agamba nti abantu gye bali abagabirizi naye tebanakulabika ngamba omukufunira omukyala eyo saatuukayo gwe oyinza okwewansamu ekintu nga tolina kasente nkitegeera teri omuntu akuwaaka mukyala we oba mwana we oba mwanyina oba senga tasobola kulima alima naafuna kamere newafuna akamere era kaba katono kubanga kati ndina abaana nga 6 nze ndi wa 7 oteeka 8 abantu 8 weetaaga ekibanja kinene omukyala gweyagala akuzaalira abaana nakoma njagala atazaala atuwabiri abatabazaala mulimu abakola family planning yayagala omukyala ng'ali ku famire so ku myaka gy'abiri yeyeeteeke ku famire mulimu abeeteekamu kati ate bw'asobola obaka ebbali n'azaalayo abaleese ekizibu kubanga kati onoomukontrolinga ate obutafa ekyo kyangu tuteesa ne tuyita ne mu basajja bali abaddugavu balina emiti zaabwe ezikola ekyo Amina tweyanza nnyo tweyanze gebadde emboozi ennyuvu empoomu ne Mzeeyi amaze emyaka 3 ali yekka ayagalayo ekyebbeeyi ekyamazima ffenna okuwangaala nga tolinaawo kya bbeeyi wali sayiti bye bimu ku bisinga okukosanga ffe abasajja kati Mzeeyi katuuke tulwanisa ekyo naye n'ekirala Mzeeyi ayagala obuyambi embeera isi nnungi bw'oba omutunuulidde olabira ddala ngaekyamazima alina abaana 6 mukyala yamufaako dda myaka 3 agamba emmere gy'alya bamunoonyeza ne bamuleeterayo nti Mzeeyi katumufisirizeewo kino aye tubeere nga tukimutuusaako kino nno katumwagalize okubeera nga obulamu bwe Mukama abutereeza naffe katutuuse eddoboozi lye eri mmwe aye tulabe ki kye tusobola okumuyamba. Mzeeyi olina ennamba y'essimu? Kati tukoze tutya omuntu yandiyagadde kuwa ndina mutabanyi wange tuyinza okumugjako enamba ezo netuwandiika kati sooka otuweeyo aliyidda Adamu mukozi ngende mugambe zimugabane ngende mugambe
ani mutabanyi wange kati kyetugenda okukola kiki ogenda gimpandiikira ku kapapula ogimpe nze ngenda giteekako ku screen kungulu kati abantu banaateekangako akasente omwana taazirye nze mwesiga olaba bwenzijjeemu ne mugamba nti bagende bamumpitire mwesiga yewuoyo w'okukido Amina teyanzanya gemba ni tamale Henry Mukama Katonda akunkubiri.